Oluvannyuma lw'abantu b'ettololo okulwanagana ku lw'ensonga y'okugatta ekyalo kya Rubongi okuva ku constituency eya Budama South okudda ku Tororo Municipal, ababaka ba Paalamenti abava mu kitundu ky'ettololo bakikkaatirizza nti ekyalo kino kirina kusigala mu Budama South. Oluvannyuma lw'abatuuze b'ettololo okusaba Tororo Municipal okufuuka disitulikiti eyeetongodde, abatuuze b'omu byalo beekolamu omulimu nga tebeebuuziza ku bakulembeze baabwe aba waggulu ne basalawo ekyalo kya Rubongi kifuuke ezimu ku zooni mu disitulikiti empya ey'ettololo. Ekiteeso ekyo ekyokuleeta Rubongi okugiyingiza mu municipality erabika ebadde eyinamu omutima ogutali omulungi nti waliwo abaagala okuziyiza oba okulwanyisa program oba progress yaffe ey'okufuna district eya Tororo County. Kati n'engeri gye bayisaamu ekiteeso ekisooka tebakonsultinga abantu ba wansi ab'omu kyalo tebamanyi nti bambi babatwala mu municipality. Ababaka bagamba nti abantu b'omu Rubongi balina obuwangwa bwa njawulo nnyo ku abo abali mu Tororo Municipal, ng'okubagatta kyandivaamu entalo z'ebyobuwangwa eziyinza okufiiramu abantu abangi. Ababaka bamaze okutegeeragana ne baminisita bekikwatako ku nsonga eno era ne bakkiriziganya nabo nti Rubongi esigale gyeri, naye ng'enteeseganya bwe zigenda maaso ku nsonga zino. Tatudde eggulo ne baministers bana ne tusalawo nti ekyo ekiteeso ekyokuleeta Rubongi okiyingiza mu municipality ate nga disorganizinga issue ya boundary basoke bakole ki bayimirize ejire yimirira tebagenda gi implementinga esigale nga bweri basoke banoonyereze kiki ekyaleese ekyo n'ekirala basoke balabe ensonga ya district ye Tororo County ogiwa district eyo yeri priority number 1. Ababaka balumiriza nti waliwo omunnabyabufuzi agambibwa okubeera emabega w'emivuyo gino, naye ne bategeeza nti singa abatagivuddeemu Tororo yandibaamu entalo ez'ebyobuwangwa ng'ezaali e Kasese. Balowooza nti omuntu oyo memba wa Parliament kyova olabye nti abantu bavuddeyo bangi okutandika ogamba nti ndowooza tekizze mu bulungi wadde ekirowoozo kyenyini kirabika kirungi, naye engeri gye bakitambuzamu mu speed mu nnaku 7 okulaba nti kanso 3 zitudde ate nga kanso emu baagirwaniramu, so ne wavaayo okulaba nti waliwo suspicion. Samla Hanifa, KTV, Amalindirire.